naliwo nga Seeka Mubajje asaako omukono ne Dr. Mugalu nga asaako omukono nga bali babiri Mufti Mubajje ne Dr. Mugalu bazzo balabirira nti bibbo wendi siyimiza mumizi wanti wuli yaŋŋamba oba wuli yaŋŋamba naliwo simanyi yagambye Seeka Mubajje kupushinga layini eyo tiyasayininga ki ndagaano mbi nnyo kubanga vidiyo Dr. Mugalu gyayogerako erimu ekintu ekirala kyesisuubira nti ye Seeka Mubajje bwe kifuluma kimuwoomera oba abasiraamu kibawoomera kiyinza okuba sikemeeme n'okubaasa emitima ekiri mu vidiyo eyo ki sente mwaba wa kanshi mwaba wa ki kirokireka naye nga kiri mu vidiyo eyo naye bw'aba agamba Seeka Mubajje nti teyasayininga ndagaano eyo kale akiddimu abeeko wakiddamu nti teyasayininga ki nze mugamba Kalule tunulira mu kamera nti bw'aba agamba nti ndagaano eyo teyagisayininga Seeka Mubajje abeeko wakiddamu nti teyagisayininga oba kulumbe oba mukutuba oba uwe wakanga banawulirwa amawulire ne gamuleeta abeeko wakiddamu nti teyagisayininga vidiyo eyo ejja kufuluma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Atuwuliriza Anokutariki Media eryo dobozi lya lawyer wa Justice Kyabahwa nga amanya ye Kalule nga agezaako okulaga ebyaliwo nga bakola endagaano ya Uganda Muslim Supreme Council ekulirwa Shaban Ramadan Mubajje. Jukira nti Ramadan Mubajje azze yeesamula ebiraga nti yateeka omukono ku ndagaano oba yatunda ebintu by'Obusilamu era nga lawyer ono avuddeyo n'obujulizi obulumika Shaban Mubajje nti yali omu kubassaako omukono mu kutunda ettaka lino era nga buli kintu kyonna kyagenda mu maaso nga akimanyi bulungi. Mu maaso awo tulina akavidiyo ako mu bujjuvu bwako nja kuba nkakuwa okalabe naye ng'ate ku ssaawa zino kakutwale ewa Ssemujju Nganda MP ono omumanyi omwogezi omulungi MP era nga y'omu ku ba MPs abakuumye ekitiibwa kyabwe ekyawa MP mu Parliament ya Uganda ng'era ate abadde wabuvunaanyizibwa nnyo era akola n'amaanyi nnyo mu Parliament ya Uganda. Katumuwulire ki kyayogera ku ba MPs banne ne ngeri gyalaga nti ba MP baliwo kukusa mbuto zaabwe ate tebakolera ku birowoozo byabwe oba ku mitwe gyabwe oba kusinziira ku ebyo abantu bye baba batuma wabula baliko abalala ababatuma emabega waabwe so bye bakola tebakola ku lwabwe nga ba MP. Katuwulirize ka vidiyo kano akaddako aka MP Ssemujju Nganda tuwerabira nti ono MP aludde nnyo mu Parliament almost nga kino akutte kisanja kya kusatu ng'era aze nga ayogerwako nga MP abadde asinga okukola mu banne okumala ebisanja nga bisatu nga ye best MP mu Parliament ye Uganda. Katuwulirize byayogera era advice ki gyayogera nga ali ku radio emu mu Kampala wano bwe yabadde nga annyonnyola ensonga y'aba MP banne abatayimirira ku bigambo byabwe wabula ne babeera nga they are driven by a certain force behind them. Wabula nga tetunagenda eyo nkusaba ate bambi subscribinga ku mukutu guno ogw'omuntu wa wansi ate tewerabira okukomentinga olikinga ate osharinga vidiyo eno ebeere nga esobola okubona amawanga mu mawulire gaffe amalala. Osaana ojjukire nti Enkwacho Festival bageze bamaze ebbanga nga bagiranga nti mu mwezi gwa Desemba guno 2023 ejja kubeera mu kisaawe eky'Enakivubo oba giyite Hamu Stadium naye nga amawulire agongera okututuukako galaga nti omukulu Hamu Mukasa yatuukiriddwa omwami Alien Skin nga awerekeddwako ne Madamu Full figure ne bagenda ne basisinkana omukulu Hamu nanyeni kisaawe kati ekya Nakivubo Memorial Stadium nga
omukulu ono yalaze obusungu n'obwenyamivu bungi nnyo nti abadde alaba ebigenda mu maaso nga mbalanga ekivvulu Nkwacho Festival egenda okubeera e Nakivubo naye ng'ate tatuukirirwangako era tabimanyiiko yadde era okusinziira ku ebyo omukulu ono Ham yavuddeyo n'agamba nti nedda tewali kivvulu era tajja kubakkiriza Nkwacho Festival kubeera mu kivvulu kubeera mu kisaawe e Nakivubo. Era nga tewali kwekwenya oba okwekweka Ham yeevuddemu emiliyoni 10 n'abagamba nti zizo zibayambeko okunoonya ewalala naye wano ku Ham Stadium temukkiriziddwawo bambi ekivvulu kyammwe mufune ewalala gye mukitwala. Oyo ye Ham yavuddeyo nga teyekwenya oba kwekwekerera n'abagamba ekisaawe tekinnaggulwawo n'olwekyo tekisobola kubeeramu Nkwacho Festival. Kakati katugende direct mu ka video ka Ssemujju Nganda ate bwe tunaaveeyo teweerabira tulina ka video full package akawa obujulizi ku Shaban Ramadan Mubajje ku kutunda ettaka ery'emijeera ate era ne sente ezibanjibwa Uganda Muslim Supreme Council nga buno bujulizi buweebwa Council Kalule n'okumanya nti naye musiraamu awedde emirimu ate era nga akolera Justice Kyabahwa omusuubuzi w'omu Kampala. Kakati babadde ne Imam Kasozi nga bali ku television emu omwami ono n'aleeta bwino era nga Land Council n'aleeta bwino Elumika era n'emikono n'endagaano zonna n'aziraga nga Shaban Ramadan Mubajje ne munne omulala bwe bassa omukono ku ndagaano etunda ettaka. Kakati eyo evidiyo egy'okusembayo nkusaba bambi kajja kubaamu kawanvuko naye beera mugumiikiriza obeere nga osobola okunyonyoka ensonga zino. Katugende direct ewa Ssemujju Nganda tuwulire obubaka bw'ayina eri ba MP banne bakola nabo. Kati abaka paalamenti bolaba nabasinga obungi tebeesalirawo banansonyiwa abampulira emitwe gyabwe bagisalendalinga giri eri kibaagala kyebateeka mu lwairo bataddemu naye ngamba weefudde nga loole olumu etwala kasasiro olulala bataddemu ntebe zeetwala ku levo ya paalamenti omuntu yali waite yafuuka nga kiroole kyekisomba embwa nekisomba omusenyu nekisomba kikati bano boolaba bano ekirindi ekyo bw'obasanga wano ne batunulira nga tewali abalaba omusajja ono atujoze bwebadde wali nga kati omwana kati obungi buno bwe bamwanirizaako tebamwaniriza nti kati bagamba nti kati bagenza okukizuula nga muhoozi Kayini Lugaba mutaano wa Museveni yasinga amagezi era yasinga obumanyirivu okusobola okutambuza Uganda obulungi. Ne bonna abasinga obungi bakakasa nti tufugirwa ku mudumo gwa mundu okufuna emirembe. Sibanakigwanyizi nti balaba byabufuzi ebijja mu maaso banoonya popularity. Tungambye nti bano boolaba abayaniriza muhoozi ekirindi tebakikola nti balina kye bamuzuddemu nti omusajja ono Uganda kati yagenda ogifula ensi naye babaza nti bwetukera ku nki omusajja n'atadda kati era baali kyankwanzi omubaka omu ayimirira ayomba amugamba nti tubuulire ffe abatwesimbako mu byalo kati saawa zino beeyita MK bagenda kuddamu batwesimbeko kati tuli eno tukuweereza nanga temufaayo ebyo nja bikolako ebyo DCMK stop nga omumanyi so kati saawa zino bannabyabufuzi era eggwanga lino tulisaasire nnyo abasinga obungi bolamu NRM Museveni naagwa leka nkubuulire nvule abajja okusinga okuvuganya bebolaba bali kulaale bagambaniriza mu mutawaani wa Museveni naye beefudde ng'abasibe bali muli buli omu ateekawo mbeera kati batunulira butya we naakoma mu paalamenti eddako kubanga bamanyi nti mu Uganda Museveni atufuza mufo ky'okwegatta bagandika Museveni kaakome wano olwaleero kwa paalamenti omanyi nti badde n'omukisa gw'amaanyi Museveni bw'ajja nze gye mbaddemu ng'omubaka wa paalamenti okuggyawo ekkomo ku myaka tuba kugaana kale yali wambye buwambi naye constitution yaba etasobola kugikyusa ekyo ovula bwe yafumbirira n'atulya n'engwara nga baka paalamenti bakiraba bulungi nti bakisobola naye ne bagaa nti tujja ate kukisobola ate nga kugamba Katonda atuwa amagezi nga ganjawulo
gwotudde wali gwogenda okusalawo naye ng'ate balaba Museveni tere yagenda okusalawo akyali mu paalamenti akatira bamaliriza nga bagenze uwe basooka n'omugala tuwe biliyoni nagezo nnyingi abamu ne basaba 8 n'amala yabawa miliyoni 2 kakati mulimu lwotukanze mulimu nga abapolitics twamunonamu ki ngolwa omuntu ategeera omutwe aguyina bulungi naye somehow naawuguka naye nga akola ekintu nawe ne weewuunya kubanga kubaka ba paalamenti abamu nga balina amagezi baasoma nga nyaniriza Muhoozi nti yabagenda okufuuka kati president nga nange neegattamu ekyo waakiri wemba ntidde nti babala bifo nti omudumo gw'emmundu ngutidde sikusobola nga nvaawo anti batunuulidde ebifo ebiyinza okubayitako anti kati ebibi bya Museveni bigenda kujja abadde basuubira nti Muhoozi ajja Museveni ye wakufiira mu buyinza okujjako nga twekambye nti obumugobamu kati bagenda okukera ku nkya ng'ate akomyewo kati bagenda nti ate muzeeyi fanga ofu oyo yesemujje nganda sisaana kuddamu bigambo bye byayogedde kakati katugende buterevu mu video ya leero ekibuuzo ekituufu kiri nti Ramadhan Shabani Mubajje mufti wa Uganda Muslim Supreme Council kituufu yatunda teyatunda ekibuuzo kyali badde kyekibuuzo ekikulu ekiri ku mumwa gwa buli musiraamu yenna mu Uganda era abantu bonna bwe bawuliza saidi ya Mubajje agamba nti nedda Uganda Muslim Supreme Council obanze mwennyini situndangako ate era agezaako nnyo okwegaana n'abeera nga agamba nti nedda eyunguzi yeyagala okunyaga ebintu by'Obuyisiraamu naye ate bwino afulumye alagira ddala nti omwami ono ye ya draftinga ne agreement eyaliko okutunda ate era nga ye yali aperereza abaguzi okufuna abaguzi abagula ettaka lino era kyatwala ebbanga lya myezi egiwerako nga omuguzi akyaganye nga conditions zabawa nene era bo bennyini ne bamaliriza nga Uganda Muslim Supreme Council nga bakanyiza n'omuguzi ate era basisinkana na mu bank okukola endagaano n'okuzisayininga nga neero ya council Kalule waali era ye mwennyini yatuwa ne bwino ono era wali ka video ojja kalaba osaana bw'oba obaddemu akakunkuna n'obaddemu ne keweebuuza omwami ono mu buyivu bwe obuyigirize obw'ekitalo akuleetedde bwino ng'ate si bwino just naye nga aliko n'ebiwandiiko byalaga abakulu bano aba Uganda Muslim Supreme Council bye basayininga kakati tugende buterevu mu kavidiyo kano nkusaba n'omwombefu obw'ekitalo obeerenga ogumiikiriza okalabe okamaleyo bulungi nnyo kubanga kalimu ebyekusifu bingi nnyo ebyekwese bingi nnyo ebyama bingi nnyo byekanjudde kwegamba ebibadde tebimanyiddwa mu maaso ga muntu yenna oba omusiraamu yenna owa bulijjo ebyama bingi nnyo ebikwekeddwa mu Uganda Muslim Supreme Council ebyanjuddwa mu kavidiyo kano tosaana kukasubwa nkusaba okalabe okutuuka ku nkomerero. From me here Tariq Media, I sign out. Bye bye. Baluwa eno yabamba pulira awenga 18 Mei. Jagala kamera esobola okunsikira. Bw'otunulira paragraph ey'okubiri. Paragraph ey'okubiri girawo. From the information provided by our client, a one Arthur Kayanja is the known person in the agreement executed regarding the above captioned land. Arthur Kayanja. Kapitwa kwa nchi? Si justice. Kwa manyani? Arthur Kayanja. Arthur Kayanja gweyogera ku yajja mu kkooti. Aga nesigulanga kutaka. Sigulanga. Nakuba ekirayiro naga sigulangako sibawanga ku ssente namwe temulina kye mwampa sibabanja namwe temumanja affidavit yo eri mu kkooti era bajja bwe bagamba bajja ebola bagiyimiriddeko Arthur Kayanja bwe babutte mu kkooti nabagamba kano mazina bagamba kiki kye mukyabe omusajja wuli abagambi sigulanga ku ttaka ali kyo mukyesibako kyaki agati yabanga wadde ekikulu esente zava mu akaunti ya justice kyabakwa nezigenda mu kanso mu akaunti ya Uganda Muslim Supreme Council transfer njagala agreement yiyo jindage ndaga ku kamera
Endagaano agreement ye kamera eruwa eyetunda omukono gusooka gwani gwa Mugalu Ramadan ogwokubiri sakwansi awo wa Sheikh Ramadan Mubajje ye kenyini nga sayininga ate ono owokusatu oyo yali chairman wa Jenase wangambye omugenzi njagala obulimba bwo wangambye bajja babiri mu banka ate emikono ndabisatu balonde yasayininga nkeera bali babiri abasooka waggulu bajja ku banka ne basayininga bano bajja mu banka nga wendi owokusatu yasayininga nkeera nga wendi kirira wansi ewase kyobula kigamba kyekyo both parties in the presence of guno mukono gwange nga wendi kalule I was there both parties were signing both physically sigambandira bulede zinetako omukono interest yeyo yenjagala nze ebintu bino mbireke ndoze nabirekera Imamu Kasozi yeno gye nakugambye nti nakugamba nga nini nagamba ate nja kwetaaga ku applyinga kubanga ettaka bajja kukola ki bajja kulireeta yo mwagisayininga ddi era mufti iye mukono girako kono gikyo njaga gwa mufti kweguli gugula guli wansi wa date ogwo editions ezo gwe guno ndaga kamera jaga etambule erinda wali interest wali wakulu ogwoswaka wansi wa justice ogwo akati ninnya kwa justice n'ogwo oguddako n'ogwo n'oguli waggulu kati ono ebikola enajula ogwange ogutaliiwaawo kati ndaga wali interest yambusa waggulu iyo 12%. siba kamera awo singa balemererwa okuleeta kamunaka 150 kamera eyimirira awo interest nsomera kalule soma the parties shall endeavor kamera to use all lawful means to assist each other to carry into the effect for which this agreement is entered into, except that if the vendor refuses to comply with clauses 4 and 5.1 for a possession 5.1 year transfer above, or if the parties fails to obtain possession or transfer within a period of 150 days from the date of execution for any reason not being his default, or for the reason being the default of the vendor you may see, the vendor shall refund all money, all sums that shall have been paid to him at that time, together with interest of 12% per month. Per month. From the date of execution. Yeah. Per month. Per month. Imamu Kasozi okalabi nemikono gy'abakulu giriwo kandi gwokabye lusooka Imamu Kasozi nze kalina emikono egyerikira oguli mu bbulu gwe gwa guno ogwo gwe gwani nkulage bali ndaga gufa kibugenda ogikebere maasiri ogwo gwaggulu gwe gwa Mubajje gugwa Mugalu nga bwogiraba guguno guno gwe gwa Mugalu oguddako wansi oguddako gwe gwa Mubajje oguddako gwe gwa Balonde oguddako olina buli peegi bagenda basayininga buli peegi wobaga nteeka wano nga wendi teeka wano nga wendi Imamu Kasozi webale kujja oba tumanyi batusimanyi baluwa nga batugamba esente bajja kuzitumiza zonna egamba ki kawansi oya paragraph esembayo ekugamba the council undertakes to refund all your money in accordance with the agreement of sale and transfer signed on 24th. Since the council is not able to give possession of the land and complete the agreement, we regulate the circumstances beyond control, beyond our control, I think, beyond our control. Ningi kiwanda kino ki bamaze okusetolinga ne muganga da paragraph eddako waggulu eyabawandisa bino ye paragraph eyo nga baagala kyapa kwa muganga amaze okusasula sente zonna kooti zya mugamba okusasula balina omuwa ekyapa muganga asasudde
bamuwe ekyapa asaba ekyapa tebakiriwo justice yakina kati bagamba batya this is to further request you to return the original owner's copy of the certificate of title and transfer documents which were handed to you when you made full payment of the purchase price on the 24th under the agreement of the sale and transfer of 24th. Era ekyapa ekyo njagala n'okikwata n'okibatiza oba olukozi omusango nga basaba kooti eyawansi eyimirizeemukko mu kutunda ebyo ebintu. Omulamuzi yambuuza ekibuuzo nti kaakati ssebo engeri kooti gye bawadde ssente era nga munoonya ssente ettaka liri naga nti ffe tukyagala ttaka ng'ettaka baali gabadda tunoonya ssente era nga nti ekyapa okyagaza mukikwate mukizzeeyo kuba olunaku lwennyini neefandiika ebbaluwa ekyapa nekiddayo bakikwasiyagula simanyi naye nga twakibaddiza ne mujingirira emikono gwe ne banno njogera bino okubanga nina okubeesinga ku gina assembly yatudde olunaku lw'eggulu yatudde sabiiti eno enye gye tulimu mufuti wa Uganda ne mujingirira emikono gye ne mugiteeka ku baluwa zammwe olwokuba mwagala okweddiza ebyobugagga by'obusiraamu njagala kutegeera kalule mpulidde salaamu enoga babika ne background yo yonna erimu obusiraamu sikimanyi njagala kutegeera ono ono Sheikh Marhum Mufti Ahmed Mukasoma Sheikh Islam mukwano gwange meni kakati njagala kutegeera bwe mukonjera ekintu ekyo gwe nga munnamateeka wali omulabyeko olina obujulizi obusukkawo bw'oyinza otugamba kubanga kansooke twantandike bwe nti endagaano eyo gy'olaba yasayiningibwa mu mwaka gwa 2020 mu Juni si yaggulo emazeewo emyaka kaakati ndoza gigenda mwena tewali kaseera konna okuva lwe yasayiningibwa okutuusa olwaleero seeka Mubajje bwe yali yewakanye mukono ekyo kimu ekyokubiri nga muntu wange asinziira ku ndagaano eyo yasindika essente okuva mu akawunti ye nezigenda mu akawunti ya Uganda Muslim Supreme Council waliwo eddoboozi era seeka Mubajje nga nnyonnyola n'okunnyonnyola zaakola ki kitegeeza yazimanya si kipya gyali n'olwekyo endagaano yakola ki yasayiningibwa endagaano eno mu rekodizi zaabwe bagirina tiyabaweereddwa ggulo tewali kadde konna lwe yali agambye nti endagaano sigisayininganga omukono bakola ki bagufoojinga but beyond that endagaano eno kankuwulire yasayiningibwa etya beyond gye njagala kubagula yasayiningibwa etya muntu wange bw'ayingira mu nsonga eno ey'okugula ettaka eryo yajja nanneebuuzaako ne mugamba nti ensonga eyo abasiraamu naabasobola ng'oguza ettaka lyabwe ng'abantu tojja kubasobola n'atwala emyezi nga3 ng'abantu abo kuloli Kampala bamuddira bayitanga mu bbo ne musajja buloka abo bamuyitanga Sansa namwetolola kakabanga akumala emyezi ng'emeka nga3 paka lwe yakkiriza n'akola ki n'agula ettaka eryo endagaano eyo eyogerwako eyo ey'okugula ettaka eryo yakubwa bali ne bw'ogisuubulira yakubwa bali abakanso eriko nti drone by Uganda Muslim Council sigwe yakubwa bali era bagindeetera nze njiyitemu muga nti wange sigwe njikulage eriko nti Uganda Muslim Supreme Council era bali bwe bagikuba munnanga agira mu kibaasa mubayigidde mufuti azze bali babiri mufuti Mubajje bazzo balabirira nti bibbo wendi siyumiza bunyumizi wanti buli yaŋŋamba oba buli yaŋŋamba naliwo endagaano egiwaayo ekibaasa era bazze nayo muntu wange yalagira oluyajja nayo mu kibaasa batuula wali mu banka bagisaako ki emikono seeka Mubajje ne Mugabo abo bagisaako omukono
nga wendi egwe nze Kalule nga wendi kyobawuliranga wali walaba nze olota naliwo nga Seekamu bajja saako omukono ne Dr. Mugalu nga saako omukono nga tuli mu banka wali ku KCBOS oba kyova olaba mufu bayogedde ekigambo ekyo Dr. Mugalu eggulo n'amugamba nti obujulizi obwa vidiyo weebuli ng'osayininga ki endagaano kubanga atumanyi twaliwa mu banka era nze simanyi yagambye Seekamu Mubajje kupushinga layini eyo tiyasayininga ki ndagaano mbi nnyo kubanga vidiyo eyo Dr. Mugalu gyayogerako erimu ekintu ekirala kyesisuubira nti ye Seekamu Mubajje bwe kifuluma kimuwoomera oba abasiraamu kiyinza okubawoomera kiyinza okuba sikemeeme n'okubaasa emitima ekiri mu vidiyo eyo ki sente mwaba wa kanshi mwaba waki kireka naye nga kiri mu vidiyo eyo naye bw'aba agamba Seekamu Mubajje nti teyasayininga ndagaano eyo kale akiddimu wanje abeeko wakiddamu nti teyasayininga ki nze mugamba Kalule tunulira mu kamera nti bw'aba agamba nti ndagaano eyo ogirimu wekka teyagisayininga Seekamu Mubajje abeeko wakiddamu nti teyagisayininga oba kulumbe oba mukutuba oba wuwe wakanga banawulirwa amawulire ne gamuleeta abeeko wakiddamu nti teyagisayininga vidiyo eyo ejja kufuluma